My mama's side. You can come to No, you know why? Okuchala wali more official. Just to introduce them like this is my boyfriend, mom. This is my man. Like. Go join up my wali more official. Because you don't have a name kama bya kuchala. Kuchala bino bachala. How you do it. Name banze mfrali wa mama wange wape. Tuteka kama matiligo. Osege nize chendoza tuteka kama matiligo na manji. Ojauzi. Oba mne mulya lunch. Naye kuchala ngomo. Atenda kuwatena bana baine sente bachononye okuchala bakufura kwanjula I know. Ina shower. Ina kuchala okimanyi ekyo bakitwononera nnyo naye naye mukyalo tukomukyanza ewaka ewaka ate kokubanga liwafe. Yeah, that's a good point. Yeah. One thing I know is it's not about love. What do you mean? You don't settle for love? No, it's not about how you love this person. It's about what? You know, there's a sin about formula, but what I think is, but we've been in a relationship for a long time. You understand that it's not about love. Tolerance? Yes, right. It's about a lot of things. Yeah, it's about omuntu ono yenga y'omuntu impact kijana ku bulamu bwe impact kijana ku bulamu bwe babawo situation bweti ne bweti abeera atya. Yes, it's kubanga boyangu yabina kyale kibi ogenda maliriza myaka ebiri nga bekyale. Omanyi lwaki byagamba it's not all about love. Nange kinako idea yange nti olaba ekyamazima now twogera amazima waliwo time wetukanga love tekyali eri eyinza okubanga weeri nnyo nga si love eyo tesobola kubabeezaawo nti yeyokka gye mwine esobola okubabeezaawo nga mukyali mwenna naye omuntu aba alina contribution oba ebintu byakwongerako n'agamba nti kati for example omuzadde abaana ono omuntu alina obuvunaanyizibwa obujja okulabirira omwana nze newe naaba nfudde potential gimulabamu asobola okukola ki okulabirira abaana bange newe naaba siriiwo kiki responsibility ogirabira ku muntu mu ngeri ki gy'otandise okubeeramu naye. Omuntu asobola okujja wano omuntu kasitajje wakaawo kange zezze ewange mu luumu gye mbeera kiba ekintu kimu kyakola ekinaga nti wabuvunaanyizibwa ekinaga nti ono omuntu alina obuvunaanyizibwa era ky'oba olaba ng'oyinza okujja ewange ne sikufaako nnyo mba nkupima manyi ono amagezi g'ono omuntu bwe gakoma. No, it's not an examination, but omuntu yenna mwana amugana hanga tugamba tuwoza amasowani. No, but you know that's also responsibility. Because we don't know that we're going to call. And the other when never on any gammon and no one can create a house here. Let me tell you, a responsible person can go with Omuchara when both girlfriend one. Nina chono kubuka pesi ya mambo nyo and everything nga kuchimuchi tamba wala omukyala omuwala gwofuna mu bulamu obulamu butambula nnyo siga nti oba kuwa sente but contribution gyalina mu bulamu bwo owulira nga bwava ng'eyanguya obulamu bwo otegedde naye ate waliwo omuntu gwofuna mu bulamu bwo n'obanga eyereetera ekikolimu ekitegeeza kati lwaki tugende wasenga nantume Senga nantuma akola ku nsonga za mu kisenge. Anti kale ekitegeeza tubeereyo ne omanyi obuzibu obuba ate oyinza ogende wasenga nantume noconcentratinga ku ekyo ekyo nobeerabira ebirala ate byonna nga bicontributinga kankubulira ebyo biri buli wamu.
So even though never Tawina to Ogam. No, it's part of it. It's part of it, definitely. But check it. Now we want to find Musajanga to Chigwa, I don't know what you mean. But check it. If we are dating, because I know really curious, then kugamba me, I am as pure as Webanza. I've never even tampered with anything. No ropes, no nothing. You're comfortable? I think so. Yeah. No, I think so. I that is very okay. You wouldn't mind. It's very fine. Omuntu atuuka n'akola ki n'amanya ky'alina okukola. Oki kubanga omanyi lwaki ogenda okubeera n'omuntu kankubulireko ekintu ogenda okubeera n'omuntu omumanyi n'omanyi obunafu bwe ate obeera n'omuntu n'otamanya obunafu bwe mufuna obuzibu bw'amaanyi ate musobola kubeerawo mukyalawo girlfriend alina kuba musango. What is not right should be put right. Tewali okweyisaayisako mugamba naye bebi kino ndabanga ekibulabulamu nti wali tukole tutya nagamba naye Julio ndabanga ensonga zino nawe atazikola ki atazikwata bulungi ndowooza tuzikole ki tukolewo tuti. Because it's a by the way, it's a primary. No, actually, it was saying it's okay. Abantu bayiga naye ate kiba kina kuba nti bw'oli mukwano gwe n'omubulira ensobi ze zaakola nayebeera nsobi wabeera abantu kati kankulage naye wabeerawo abantu omuntu omulala mukwano gwo waliwo abantu nga bali abasajja nga baagala abantu bali freak. True. In bed. Yeah. Kinky stuff. Yes. What don't abantu nga they don't really care. Be kinky. Missionaries. Kinky. Ila kama kwa wheelbarrow bayeriwa. Omwana nemete ko ne. Ya tokera ko detia. No just saying like. Banechita. N'okolera mugundi mu kakondo wotingwa 6 inch. Waliwo essaawa gyebira nga tebikyako wamma nebe bidimanga kwano kwa katani. By the way. Tusobola okuleeta obukodyo obwaffe oba twefuule ba amakyali tubeere bya missionary. Nze nganze bannaye olina okundeetera ebintu byonna byonna by'olinawo nange nenkukola nekusabi ate Julio yagambe mu binyuma nga ebitandikaawo Nze ndi wa Mubadi. Bandeta yakapya nekazula. Kalete. Ande tosobola gamba nti ndi muyayo nga ha ndebise. No, kankulia ekintu kimu. Nze ne Bobby ne Lee. Twagala abantu banjawulo. totally different. What you are is what you attract. Very true. The energy you are is the energy you attract. There's no way of no omuntu ngatagwa mu bracket yo. Because by the time I find her and you and other people and I select her, there's something that I've seen about her that I've not seen about you. Kati kitegeeza nti nange by the time njengende wono the energy yange wenjiraba. Era bw'aba ali freaky waba ali whatever she is, that is what I want. Because you're three. So is it a must that all these three have to be friends?
No, ate tukikyagala ddala ekyo. No. Hey. Okay, wasobola okubeera friends ebyabwe but Not even, we don't want it so too close. Yeah. The coalition eyo. I know. I know. I know. Because when tunafuna obutakkaanya jaweereza ono message aweereze n'oli era banafuna obutakkaanya kati mugenda otuuka ekiseera nga whatever your problems are being shared by people muki ogenda mumaliza oti nga temukyalina nsamu temukyalina privacy. So what turns you off in a girl? Bukyaafu. Woman. Bukyaafu like kuwunya bubi anya kuwunya bulungi Era byebyo byonna. Kuwunya bubi kubi nnyo. Ate nkyogerako nnyo nonzi. Kuwunya bubi kubi nnyo. Era buli amanyi Wonna. akimanyi. Wonna. wonna kamwa wonna Wonna. Ate wonna. See, I got a kinky. wonna bukyaafu Naye gwe kyatu kikubangako bannange. Nosanga gayinga. Newobanga obadde olina kyolowooza ogamba man tonight this guy. Obukyaafu bubi nnyo. Ku guy nekugundi. I know. so ekyo kyokka kyokka it's a turn off That's a big kyo time. kisookera ddala It's the big one. Yeah, and claiming ownership when you don't have it. Okay, explain that. Explain that. Claiming. If I'm claiming you, why What are can you you turned off? before I answer that? Yeah. What kiki ekikuwa confidence nti ono guy wange? The fact that we are exclusive in my mind, at least some of your friends know me, some of your family members know me, like not officially, but at least they know I exist. Yeah, like I go security enough. But my to know Julio is mine. So why Julio is not again? That is not. 50 years. That, No. Oli mutuufu mu ndowooza ye. Yes. But oli Ownership. mukyamu. Ati gwe kyekyo kikula okuba nti omusajja I'm actually even katugambe maybe there's something chetuli mukukola fena there's something we are trying to develop ourselves. Oh, I know. agambye Julie yagambye Yes, when we are proposal. kati awo obeera These okyali guys take long. Taking a long. Why waste my time? Go try 3 years to get a competitor. So I'd rather own you now. Okimanyi ekyo kyoyogedde omanyi ekyo kyoyogedde waliwo nze mbadde ndaba different relationships omuntu n'agezaako owninga omuntu but at the end of it ku myaka nga ngeze 5 n'obasanga ngera tebali abaana balina mwagala nnyo okupapa bamulobuzi bwemutu baba wakajja wano n'oyagala olowooza nti wano owuwo. Oh my bwekiri Nedda byampola olaba byampola kankuwulire bw'osanga Bobby saawa zino nga bw'ali Bobby otuuka waali there is a process gy'ayiseemu onfuna kyegamba so don't just come before even studying what Bobby has gone through and assume that you actually own him. Otegedde so beera muwala mukakkamu mpola and study Bobby Lash kubanga bw'oba olowooza nti ye musajjawo gwagala oba naye otegedde mpola wabaganye nti kino kyokikola oyagala okukikola naye n'ogamba kansoke nkikole ki nkyesonyiwe you're studying this person slowly kati kyekizizaayo wali wagambye nti omuntu wajja without notice. Otegedde omwana akabeera naye wiiki bbiri ajja without notice ajja kukola ki kudiru ki soka nebabuuza kudiru ki otegedde omubuuza Julia ndiku gate noga ozekola. Era nze bambi ebiseera ebisinga noti na roadways kugamba ndina wendi siwa Toka kama oli munju. kubanga okola ki
oleta obuzibu gwe kenyini nyini oleta obuzibu. You're claiming ownership you haven't worked for. Nange kenyini nyini so akuclaiminga. Singa zijja mu ewantu ne kusanga ngolina abantu abamu. Sandika omebe kibulina girlfriend wange ebikibi kinakabya na you have a story to tell behind you, which I need to first know. Oyinza okujja n'omuliro akumbe abo bacontributinga to your success. Yes, kati si kyangu nnyo nnyo kupapira omuntu omumalako ekintu n'agamba ye bannaayo naye olugezigezi aluyitiriza. Ojja wiiki 2 nga z'ogambye naye behind me waliyo abantu ab'enjawulo ababaddewo benyiza okugamba nti ono nkyayogera naye n'emikwano gyaffe mibala mukikoberawo mikwano gyaffe because bo we bajja n'omukwano gw'omukazi agenda kugamba obeerawo naye otya ye muba munyumya ki ng'oli mukazi omanyi abakazi balina olugezigezi naye oluusi oyinza obutabanenya baba baagala kukola kikuuma amaganda gaabwe but it is not amaganda bagazimba oyina kukizimba buzimbi n'omanya nti bba wange aliwo ati okusinziira ku mbeera ze kino akyagala abakyala tubayiga nnyo tosobola kuyiga nze mukyala ebiseera ebisinga omukazi tasobola kuŋŋamba kintu nenema kukiwulira era bw'osanga ng'omusajja akyala ew'omukazi mbu lwakuba nakakulaba nenzija nenkyala gwasasula renti nakakula mwezi gumu tonna nasasula yadde karenti omukazi obeera okyala kikingamba otegedde naye kenyini nyini ebange esiga obinkolera kati kyo kikukyaza kuba inconvenience no si mu bubi bayawe otegedde si mu bubi nga wokirowoozaako gwe senga nze tubeera nga tudeetinga esaawa zino nenzija ewuwo sina kyenkola wabula just tulina mutual understanding tweyagala mukyala wa kabi ebiki biki otegedde probably we have even otegedde naate nentandika otekawo olugezigezi lwaki wenakubira esimu togikwata bannange ekyo bakyasima eri musayinsi oyinza okuba nga obimanyi naye nga just kati bibuuzo ki byetubuuza ebyo ebibanyiiza abasajja munebutuyigirize tulekeraawo oli mwezi ate mutandikirawo lwaki esimu eri mu silent ekiro gera mu flight mode sagala kunsumbuwa ensonga lwaki njitadde kankuwulire ndi mukuwa budde tuyinza oba tuli mu kwenda ebintu byenkola there are two things nyinza oba neewala omuntu ayinza yingira relationship ya oba nga tukola buki bwenzinze naawe So that's why simu ebera mu flight mode oba silent otegedde kati nga twagalawo disturbances naye ebintu ebyo biraba with time ogenda olaba ng'omuntu yali atekese mu silent mode esimu tekyabeera mu silent mode era ebeera mu kanyonyi akanyonyi ogenda omuntu akubira esimu oliwa njagala tubeere ffenna ojja with time because kamawulira nze temanyi ku love is built. Yeah, true. Yes, that's very true. There's no way bengamba nti bina can't live without you nga sinaweza myaka ebiri naawe. There's no way otya kati kanti okugamba nti I can't live without you. Love gye bagamba I can't live without you is equivalent to your mom's love. Yes. Waliwo omukyala atukanga alinga maamawo. Waliwo omuwala atukanga alinga maamawo. She knows everything that concerns you and she pushes you to where you're supposed to be. That's what a mother does. Bamama bebatugamba nti leero kibye tugende mbeera ogwo mukwano gwa maama ogwo ogulaba. Omukazi watukamu eyo status. Yoyo omukazi wegamba can't live without. Never no, you're playing with me. Yes. Oh my God. Because relationship, which is not
Because now you come Gundi after kisinga all you come kawo. to all of guys abajja nagamba I love you, you don't even mean it. Yeah. Kugamba I love you nga that meaning ngayagala sex. So after Yes. sex kubanga Julia yanga. Ati when najja direct. When najja direct kujo gomanyi wachinja abala tosobola kubeerawo nga tobalimba. Tosobola kubeerawo. Tosobola kufuna n'omu nga tomulimba. By the twagala nyo life. Tufuna n'omu bajja olina sooka olimba n'olyoka ofuna. Bojja n'omugamba nze ndi yala. Sina lwawo yaba agamba ani kubiraako enkya. Ogena the number you have called. Nga bamutadde dda mu kantu. N'omulimba alina emmotoka ze. Okitegeera kyesinga okumanya kyesinga okumanya club. I think club is not supposed to be perfect. It's supposed to be real. Nti love is a beautiful thing. Kankuwa example. Omuntu asobola okumusobola okufuuka like married. Nimuzaala abaana. Ekyamazima abaana be musinga okwagala ewaka. Naye at the end of the day omwana agenda kukula ava ewaka agenda sigala aba. So nze kyobola nga nkugamba nti love kyekisinga okubeera ekyakabi nti oba olina mukwano gwo because ne maama wo ne taata togenda beera nabo. Kitegeeza mukwano abaana bulamu tutunuulira wano naye osobola abaana ne baba tebaliiwo. N'abaana ne baba tebaliiwo abaana tebagenda kubeerawo forever. Bagenda kukula bagende era babalekewo aba. Abaana bafuuka basajja ennaku zino. Anti nabeera bakuba mukulu. Abana bafuuka By basajja. the way, women, ladies also will do it as well. Ate kibaluma abasajja. Mukibaluma. For real, that's attaching of feelings. Yes, I sleep with Julian. Not everybody. Tulina abatukubira essimu n'agamba nze just one day, one night just kimala Omukulu ayise gwe muyabe. So I understand. Yes, I think the game has changed.